sente zemuwaayo fe abasumba tusooka zirya. The money that you give in, we pastors have ebirala tubijjukira luvannyuma era mwebale kundiisa. And thank you people for feeding me. Namba 2 Yesu tagenda kudda. Jesus is not going to come back. Fenna tugenda kufa tugwewo nga teri amula. Terina bwebyogererako nti ekigambo Easter tekiriyo. Even in the Bible when you go look in it, there is no Easter. Bya kisiru, Christmas bya kisiru tebiriyo. Ezena. But we shall be there for 4 months. Buli muntu oteekwa kugira mu vest. Everyone should come putting on a vest. Mukazi oba musajja. Whether man or woman, oteekwa kugira mu vest. You should put on a vest as you come. Toteekamu kaleega. Don't put on a bra. Toteekamu kaleega. Don't put on a bra. Yambala vest oba oli musajja oba oli mukazi. Put on a vest whether you man or woman. Oyambale n'empale naye eteekwa okuba nga tetuuka wansi. You put on a short eteekwa kuba ya 3/4. You put on a 3/4 short. Toteekamu underwear. Don't even put in an underwear. Toteekamu nika. Don't put in a nika inside. Tugenda mala emyezi ena. We are going to spend 4 months. Awo mu kibira. In the forest. Myezi ena. 4 months. Teri kulya. No eating. Teri kunywa. No drinking. Teri kwambala kukyusa ngoye. You shouldn't change your clothes. Teri kumwa kyenyi. You shouldn't even naye omubeezi omwoyo omutukuvu kitange gwalituma mu linnya lyange oyo alibayigiriza byonna era alibajjukiza byonna kati ate ye taliiko mwoyo agenda gitegeera atya. Nze nkuwadde chance gwe bw'oba osobola omufuna mugambe waliwo omusajja ngenda munoonya ye ayagala kumulaga bifu akwegatteko ebiri mu Bayibuli. Twabale tuli awo n'alangirira sizoni ey'okusaba n'okusiiba kwa myezi ena. Simanyiiko okulangirako okusaba n'okusiiba kwe yakugjewo ate nga tabikkiririzaamu naye yakulangiridde. Kyokka bino wammanga bibigenda okwera mu kusaba n'okusiiba kuli abaami bonna teragenda kukkirizibwa kwambala vest kabeere bookisa wamu n'abakyala tebagenda kukkirizibwa kwambala bupale bwa munda kazibeere obuleega kazibeere peti n'ebiringa ebyo. N'abagenda okwambala empale bonna babagambye bambala empale nga nyimpi. Teri kusala birevu, teri kusenya amannyo, teri kunaaba. Akola kitabanga kibwetera akomyewo. Bino bwe yabyogedde ye yabadde ali bukunya. Yabadde ayambadde akasuuti akatengi nga yandede ntalabu. Nanti kati yandisose n'atulaga bwe kinaabeera awo wennyini. Kubanga ekisookera ddala ffe mu Bayibuli tuyinamu okusiiba kwe tuyita okwa Dulaayi. Okusiiba okwo sisobola kuwa baweereza okujjako nga ye naye atuuse mu ssaa lyange omuweereza ng'atandise otegeera Katonda. Okusiiba okwo okwa Dulaayi ye muntu asobola oga nti nnyingidde okusiiba kwa nnaku 10 sirya sinywa. So okusiiba kuno tekusi kwa bwa Katonda kweyalangiridde Pastor Ssenyonjo. Nate okusiiba kwa mirundi mingi kati okukwe oweeyambula n'ojjamu n'ennika n'ojjamu n'andaweya. Fe okusiiba kwe tusiiba twenenya bwenenya bibi byaffe tetujjaamu ngoye. Ebikola by'omusajja ono birina engeri ebifaanaganamu n'ebya Bujingo. Bujingo bayinza okuba tebafaanagana lwa nsonga ziri bbiri. Bujingo teyeegaanangako Yesu era abuulira Yesu naye yeegaana ebimu ku byawandiikibwa ayina byatakkiriza. Yeegaana amateeka ga Yesu ge yaleka naye amugoberera. Kati ebiseera ebisinga Yesu yagamba nti ayinayo endiga ezitali mu kisibo. Olira bulungi era nazajja ziwalula zikole ki azisembeza azireete. Waliwo omusajja omu yali agoba emizimu mu linnya lya Yesu. Yesu n'amugamba togoba ki temumugaana. Abayigiriza baamugaana ogigoba n'abagamba temumugaana kubanga oyo tasobola kunvuma. Bujingo tavumangako ku Yesu, Ssenyonjo avuma Yesu. Olira bulungi byawula. Kakati Bujingo ayina obunafu. Kankuwa ekyokulabirako. Bayibuli egamba nti abavumi tebaliyingira bwakabaka bwa Katonda. N'omuntu bw'agoba mukazi we n'awasa omulala aba ayenze n'abenzi tebagenda kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Kakati waliwo ennyiriri omusajja ono zaatakkiriza waze
mu bayigirizwa bano 11 yatuuka n'obba naaza ebigere. Abasumba bandizeeyo ne bamanya nti tukolera ani? Kristo. Waliwo we kitwetaagisa olwaleero ng'ekkanisa erumbibwa TV zonna eziyitibwa eza Kristo nga n'eya bugingo tugitaddemu. Kwandibaddeko okuluŋŋamya omubiri gwa Kristo ku nsonga ezigenda mu maaso n'okulaga abatannalokoka nti ffe abalokole tuli bwe tuti. Omusumba abeera bw'ati. Olwaleero kati mu kisinde kino nga waliwo ebintu modulo eyo enjiri ey'amaanyi eba efuluma. Oyo mulabe alumbye kanisa. Ekyo Bayibuli ekyogerako wano mu Timoseewo ekisooka essula egenda kubeera yakuna. Bayibuli ekyogerako terina Bayibuli kyetayogera. Just abantu beetaaga kumanya bumanya. Bayibuli esomesa etya? Timoseewo ekisooka essula yakuna olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Naye Omwoyo ayogera mu lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma waliwo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo egikyamya n'okuyigiriza kw'abasitaani. Olw'obunnanfuusi bw'abalimba nga bookebwa emyoyo gyabwe nga n'ekyuma ekyokya. Mu nnaku zino wagenda kujjawo abayigirizwa nga naye bayigirizwa ba sitaani. Lwaki? Bayibuli eyongera okukiyigiriza n'egamba nga bakyamya. Ekigendererwa kyabwe kyakukyamya. Oli omuntu yenna abuuza yandibadde tabeera musomesa yandize erifa atubuuze. Kubanga Yesu okuddako kwe tugenda kukiraba kansooke tulabe omusumba omutuufu n'omukyamu. Olira bulungi. Ekisookera ddala Bayibuli etusomesa mu kitabo kya Yokaana ekisooka essula ejja kuba ya 9. Yokaana ekisooka essula esooka olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi. Buli muntu yenna ayitirira n'atabeera mu kuyigiriza kwa Kristo talina Katonda. Abeera mu kuyigiriza okwo alina Kitaffe n'Omwana. Omuntu yenna bw'ajjanga gye muli n'ataleeta kuyigiriza okwo temumusembezanga mu nnyumba so temumulamusanga olw'11 kubanga amulamusa assa kimu naye mu bikolwa bye ebibi. Ekisookera ddala omusumba yenna omutuufu ateekwa okujja n'okuyigiriza kwa Kristo, tawakanya kuyigiriza kwa Kristo. Olira bulungi agira mu kuwakanya. Nanti Bayibuli egamba nti ekisooka ayina ebikolwa ebibi. Tugoberera tukomyewo ne musumba Osman Konkona tuwe tuludde okubanga tulabagana naye tuzze tubeeko betwogera. Era abeeko byatereeza ekanisa yazzeemu nerumbibwa. Ekanisa baddemu Pastor Bugingo ng'abantu badde ng'abamumanyira ng'ebibyo biringa ebitakyakola ki ebitakyalina kye bigattako era nga bamulekerayo atambule nga bw'atambula. Naye wavuddeyo ate omuntu omulala saagala muyita nti omusumba naye omusumba kuba alina abantu basumba alina abakuŋŋaanira wa ekkuŋŋaaniro lye kitegeeza asumba. Waliwo yangambye nti mumali mulowooza Bugingo si spiritual father talina baatadde nti omwana wa Bugingo w'omwoyo. Naye tujja kwagala tukomusumba ogamba oti Mukama yeebazibwe. Amiina so. Mukama yeebazibwe. Otubuzeeko nnyo. Naye ndowooza tugenda kuddamu okuba mbagga. Engeri gye tubeera n'enjiri ate nga tusumba. Ndowooza naawe olaba ekifo kikyuka. Ekifo kikyuse nnyo. Kifo era twebaza abantu abayimiridde n'obuweereza buno. Abantu bayimiridde era waliwo lumu waliwo omukyala lwakuba ennamba ye kati yambulako essimu yafunamu obuzibu naye yava ku mukutu gwo lwe twalina wano omukolo n'ayimirira n'obuweereza. Waliwo n'omukyala omulala oli omukyala bamuyita Dr. Elizabeth ate omulala yali Canada Nalongo Canada.
bantu babadde mukisa kale tubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala era tuli wano ku Jesus the bread of life church Kibutika Ndeje Musumba banji wabaluseewo omusumba wa mu Kampala ali mutundu bya Nansana alina obuweeza abuyitava mu Busibe church Nansana naye ye njirigiriza esimanyi oba wamufollowinzeeko oba wamulabye agamba nti ekisookedde ddala katandike na kya ssente agamba nti musoloza ssente mu bantu ne mulimbalimba abantu nti ssente zigenda wa Mukama naye nga ssente zammwe za kulya era nga yakirumisa nti ssente zaffe basumba kulya tewabangayo omusumba akulimba mbu za Katonda ezo church simanyi bye bagamba mu bifo bya Mukama nnyumba zaabwe bifo byabwe musumba tandikiraawo agamba nti ssente ziba zaffe za kulya era tebina ebyawandiikibwa nti mulete ssente era abasumba basaba ssente yagamba nti temuleeta era ewuwe zoleese oba ozeesezze kulya ye bw'asomesa bw'ati njagala kubeebaza mwenna abatugoberera mu linnya lya Mukama waffe Yesu era njagala abantu mwenna okubassaamu ekitiibwa nga bagamba nti mwenyweze ku Yesu. Ekituufu kiri nti ssente zonna z'olaba n'engoye ze twambala tubikozesa wano ku nsi naye ekikulu bikola mirimu ki kubanga ne bw'obanga olina gy'olaga takisi ogiwa ssente olira bulungi takisi eyo eyinza okuba esasula agivuga n'esasula n'akola ki ne kondakita ate nekolebwa ne service naye n'abo ate nammwe nebayamba gavumenti eno gye tulina tugiwa omusolo ogwo guyinza okuba nga gukola ebintu bingi kati n'ekkanisa bwetyo bweri kati nyinza okuwa ekyokulabirako wano we tutudde ssebo twasasulawo na ssente yadde ettaka lino Katonda ye yalitonda nga Bayibuli bwesomesa mu Zabbuli katutunuleyo tukozese byawandiikibwa okusinga Zabbuli essula egenda kubeera eya 24 olunyiriri olusooka egamba bweti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo olira bulungi ensi ya Mukama n'okujjula kwayo ensi zonna n'abo abazirimu bonna babe kitegeeza nti lino ettaka Mukama ye yalitonda nange yantonda n'eyali nannyini lyo ye yamutonda naye ate yadde ye yamutonda nga n'ettaka ye yalitonda nnyini lyo yali tasobola tuga nti wano engeri gye muleese ebya Mukama kati mwe mugende mu maaso kyali kitukakata kukozesa ssente okusasula kubera naye alina omuwendo ate gwe yateekayo okulifuna yes olaba agamabaati buli baati limu lya 5,000 eryo lyolaba waggulu awo oliraba bulungi abakola amabaati ago Katonda ye yabatonda naye yadde twali tugenda gassa ku kyaki oli yali tasobolaga nti yadde Mukama ye yantonda engeri gigaliga kyaki kati mutwale ga bwereere olira bulungi twagala kuzimba toyireti n'akatuuti wano naye toyireti eyo nsuubira pasita si yagigendamu yeka abantu bangi ya community tosobola kugamba nti kubanga toyireti eno ya kyaki kati abantu abagendamu tubagaane kati ssente zino zikuŋŋaanyizibwa kubanga Katonda yatulagira zikuŋŋaanya Bayibuli ekiragira okuŋŋaanya ssente Bayibuli eragira ddala okukuŋŋaanya ssente ssebo era kyekintu kyenjagala okukuwa mu byawandiikibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Basasa Nnyonjo yabyetaaga yagala okubimanya Ssennyonjo yasinga okwagala okubimanya kati Ssennyonjo twagala tumugamba ategeere ebintu bino akwate nange Bayibuli gye tusoma Bayibuli tuli mu kitabo ky'ebyomumirembe ekisooka 29
olunyirwa 11 we tugenda okuva tukome ku lwe 14 bayibuli egamba nti obukulu bubwo n'amaanyi n'ekitiibwa n'okuwangula n'okugulumizibwa kubanga byonna ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi bibyo byonna ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi bibyo obwakabaka bubwo ayi Mukama era ogulumizibwa okuba omutwe gwa byonna olw'12 obugagga n'ekitiibwa biva gy'oli biva eri Katonda olira bulungi obugagga bwonna abantu bolaba bwe balina Katonda bw'aba tataddeemu mukono tosobola kubulaba olira bulungi era gwafuga byonna mu mukono gwo mwe muli obuyinza n'amaanyi era mu mukono gwo mwe muli okukuza n'okuwa bonna amaanyi kale nno Katonda waffe tukwebaza tutendereza erinnya lyo ery'ekitiibwa naye nzaani n'abantu bange kye kiffe okuyinza okuwaayo bwe tutyo ku byaffe ddala kubanga byonna biva gy'oli era tukuwadde ku bibyo kati bw'omala okuzuula nti buli kintu ky'ofuna Katonda yakuwa amaanyi okukifuna toyina busobozi bulemererwa kugamba nti kentooleko omulimu gwa Katonda gutambule. Ekyokubiri nze nsobola okulyako kubanga mpeereza mu mulimu guno ne benkola nabo naye ate wabeerawo enkizo kankuwa ekyokulabirako omwaka ogwo oguwedde nakola crusade yamalawo obukadde bwali 5 nakyaza mu crusade eyo abagenyi okuva e Kenya okubalabirira n'ebyokusula kyamalawo obukadde 2 kwezo sente zenjogerako salyako yadde n'ekikumi olira bulungi era tetwasuubula nga bwe mpulira abamu bwe baga ekkanisa business era yennyini yakirumiza nti guno mulimu gwennyini timwayingira mulimu ng'okoleraani kubanga ekisookera ddala nze nkolera Katonda mu kukolera Katonda kuwadde ekyokulabirako wano tuyina entebe nazigula eyo mugundi yaliyo n'omusajja eyafa kampani eyo mu Lwana olira bulungi gye nagula entebe eyo era entebe ezo ziriko lisiti eriko mannya ga kyaki naye mu kuzinona abazituulako bantu abazze okusinza olira bulungi bali baali tebasobola naye nga bwe tulaba lisiti eno eriko mannya ga kyaki kati entebe mutwale za bwereere oba kale tubasuliddemu endala 5 era buli atuula ku ntebe eyo tagisasulira naye bwe wabeerawo obwetaavu tukomyawo obwetaavu mu bantu olira bulungi obwetaavu obwo mu bantu olaba ago masannyalaze tegaliiko gweoyagala kuŋŋamba nti kitongole kye kati kisobologa nti kyaki engeri gyeri ya Mukama amasannyalaze ago mukozese ga bwereere tugasasula ssebo baatuwa ne kye bayita yaka tebakyalina na budde bubanja gwe bw'ogakozesa neziggwako nga gavaako kaakati amazzi bingi kwegamba byetaagisa ssente ebyo byonna byetaaga ssente naye waliyo omwoyo ogugezaako okulwana abantu baleme okulokoka omwoyo ogugezaako okulwana abantu baleme okukola ki ate guyisemu mmwe bennyini basumba ate ekisookera ddala Yesu yatwawulira abasumba abatuufu n'abasumba abakyamu kati kansooke nkuwe ebyawandiikibwa twetegereze osobola okubeera omusumba osobola okubeera nabbi osobola okubeera omutume osobola okuba omubulizi w'enjiri naye waliwo enjawulo yeeno waliwo abasumba abakyamu waliwo bannabbi abakyamu waliwo abatuma abakyamu basennyonjo bagwawa waliwo n'abatuufu kaakati ssennyonjo tugenda kusooka twetegereze Bayibuli ssennyonjo akkiriza nti Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu akkiriza nti Yesu ye mulokozi we takikiriza kubanga yagambye alina we yagambye nti mugamba mbu Yesu alidda agenda kukusanga wagenda kudda ddi
Okay. Easter bye biki ye. Christmas bye biki. Okay. Kakati omuntu yenna abuuza yandibadde tabeera musomesa yandize erifa atubuuze kubanga Yesu okuddako kwe tugenda kukiraba kansooke tulabe omusumba omutuufu n'omukyamu olira bulungi ekisookera ddala Bayibuli etusomesa mu kitabo kya Yokaana ekisooka essuula ejja kuba ya 9 Yokaana ekisooka essuula esooka olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi. Buli muntu yenna ayitirira n'atabeera mu kuyigiriza kwa Kristo talina Katonda. Abeera mu kuyigiriza okwo alina Kitaffe n'Omwana. Omuntu yenna bw'ajjanga gye muli n'ataleeta kuyigiriza okwo temumusembezanga mu nnyumba so temumulamusanga olw'11 kubanga amulamusa assa kimu naye mu bikolwa bye ebibi. Ekisookera ddala omusumba yenna omutuufu ateekwa okujja n'okuyigiriza kwa Kristo tawakanya kuyigiriza kwa Kristo. Olira bulungi agira mu mpaka mu kuwakanya nanti Bayibuli egamba nti ekisooka ayina ebikolwa ebibi. Ebikolwa ebibi bye biremesa Ssennyonjo okuyimirira mu kituufu. Ekintu ekyokubiri kwe tutegeerera nti omuntu oyo si mutuufu kyeki. Bayibuli esomesa mu Yokaana ekisooka essula ya 4 olunyiriri olusooka abaagalwa temukkirizanga buli mwoyo naye mukemenga emyoyo obanga gwava eri Katonda kubanga bannabbi ab'obulimba bangi abafuluma mu nsi. Olwokubiri mutegeererenga ku kino omwoyo gwa Katonda buli mwoyo ogutaatula nga Yesu Kristo yajja mu mubiri nga teguvudde eri Katonda. Kaakati oli bw'agamba nti Yesu Kristo tamukkiriza naye nga yeeyita musumba kitegeeza ayina gwaweereza atali Katonda omulamu atali omulokozi Yesu Kristo. Yesu kyava ajja n'enjigiriza eno abantu bonna gye balina okutegeera. Olira bulungi abantu bonna gye balina okukola ki okutegeera. Yokaana essuula ejja kuba ya 10 olunyiriri olusooka. Yesu agamba nti ddala ddala mbagamba nti ayitira mu mulyango ng'ayingira mu kisibo ky'endiga naye n'alinnyira ewalala oyo ye mubbi akatuluddemu. Yesu agamba nti ddala ddala mbagamba nti atayitira mu mulyango ng'ayingira mu kisibo ky'endiga naye n'ayingirira ewalala ng'oyo ye mubbi. Naye ayita mu mulyango nga ye musumba w'endiga. Ssennyonjo musumba wa ndiga. Akusinza ku byayogera. Kaakati omuntu yenna agamba nti nze sisumba ndiga oyo ayina kyasumba. Era abantu yagamba nti mwe muli ndiga nnyo kozi babayita ndiga era muli ndiga nnyo. Naye atusinga okutegeera. Kyagamba asinga Robert Kayanja okutegeera. Kyagamba asinga Namutebi okutegeera. Abo nabayisaamu eggaali Kiganda yamusizaamu eggaali. Nanti ne bw'abayisaamu banne eggaali tewaliiwo muntu asiriwadde kwenkana ye kubanga omuntu w'otuukira oga nti mujje nga mweyambudde. Olira bulungi. Kaakati bwe kiba nti bano abayisizaamu eggaali era ng'agamba basiru. Kaakati ye lwaki yeeyita omusumba kubanga ono akugambye Yesu nti okubeera omusumba olina kubeera ng'oyita mu mulyango gw'endiga nga ye Yesu. Nanti kati tosobola gwe wali olabyeyo seeke yeeyita pasita okujjako waliwo pasita nga Haji. Olira tosobola kweyita muwalimu nga gwe muwalimu n'ogamba nti ndi pasita
kubanga ono awulira ekinyegenyege naye okuddira essabo lye alifuula ekkanisa kikubanga akinga akiyisa mu kkanisa naye nga yali mubyasi nandi kati ekyefaananiriza ffe bayibuli etugamba bwetu nze kakolage ebayibuli eno abantu basooke beetegereze ebayibuli olira bulungi nze nga bwe nkugambye tuwaayo naye mu kuwaayo mu kkanisa mulimu ebintu bingi kati okugeza nyinza okulaga ng'ekkanisa eya musumba Sserwadda eya musumba Kiganda eya musumba Kayanja Crusade gyakola emu yokka emalawo miliyoni ezisukka mu 4 juzi yabadde eno Germany olukuŋŋaana lwamazeewo ssente butitimbe nze bwe mba nkola Crusade eri wakati wa miliyoni 6 oyo Sserwadda bw'aba akola olukuŋŋaana atandikira mu miliyoni 4 5 2 ekibuuzo kiri nti ziragawa kati gwe tubuulireyo nti Sserwadda ayina ekisaawe ekikye mwasobola olwaleero juuze ennaku ezo Sserwadda ali mu kampeyini ya kuzimba ekisaawe nga kyabalokole nga kiringa Namboole kubanga Namboole wakusasulira ate sente empitirivu bayinza n'obutakukkiriza ku mulundi guno oguwedde baamugaanyeeyo wakusasulira kakati gwe bw'ojja n'oŋŋamba nti gwe sente ze baleeta olyandye weebale era oli waddembe kuzirya era yebazizza abalokole b'omu kyakye nti mwebale kundiisa si balokole ezo mbuzi abalokole basumbibwa basumba b'abalokole oli bw'agamba nti nze sikiririza mu Yesu Yesu si Katonda si mwana wa Katonda teyafa n'azuukira teyaliiyo oyo tabeera musumba abeera mufere yababuuzizza muleka bajjajja bammwe abazaala bakitammwe ne mweyita bazzukulu ba Ibulayimu ya Isaaka ne Jacobo mwe bimwabijjawa tomanyi jjajjawo azaala kitaawo kaakati ayina okwawula ebintu bibiri eno bayibuli ogiraba kansooke nkulaga ebayibuli yaffe agitegeera ayinza okuba tagimanyi naye nze ŋŋenda kukulaga kye bayita bayibuli omuntu akole ki agitegeere ekisooka bayibuli esomesa etya Abefeso essula ya 6 olunyiriri olusooka tusome n'olwokubiri bayibuli egamba bweti abaana abato muwulirenga bazadde bammwe mu Mukama waffe kubanga kino kye kirungi olwokubiri ossangamu ekitiibwa kitaawo n'ennyoko lyetteeka ery'olubereberye eririmu okusuubira olwokusatu olyoka obeerenga bulungi era owangaale ennaku zo nnyingi ku nsi olwokuna nammwe bakitammwe temusunguwazanga abaana bammwe naye mubalagirenga mu kukangavvula ne mu kubuuliriranga okwa Mukama waffe kati kambuuze ekibuuzo bayibuli egaanye okussaamu bazadde bo abakuzaalamu mubiri ekitiibwa kati tolaba nti ekyo takitegeera ekyokubiri bano bazadde abatuzaala mu mubiri era kamuyamba ategeere juuzi omusumba Kiganda maama we yafudde bamuziise mu kitiibwa tuli wamu omusumba Joseph Sserwadda ebiseera ebisinga obungi abuulira enjiri ayogera ku kitaawe ne nnyina agamba gyali ku TV abalaba era bagenda ne babalambula tewaliyo mulokole ayina njiri egamba nti towa kitaawo n'ennyoko kitiibwa era ffe bazadde baffe tubaweera ddala ekitiibwa naye abo tekuliiko n'omu atwala muntu mu ggulu lw'ensonga lwaki baatutwala tusome tutegeere ne Katonda kaakati ekibuuzo kiri nti Ibulayimu ekimufuula jjajjaffe kiki kati ŋŋenda kumuyamba ategeere nti ne muva ku bajjajja kubanga ne jjajja wange yennyini
jjajja wange naye yali akkiriza nti Ibulayimu jjajjaawe ate ono ye gwakugaana kati ono ekimutawaanya kubanga alowooza asobola okujja abantu Katonda omulamu abazzeeyo mu kusamira ffe kye tutasobola kutendereza gy'emizimu era yambuulireyo mulokole ekyeyali afudde oba n'afiirwa kitaawe n'atagenda muziika olira bulungi n'olw'ensonga eyo katumunyonnyole lwaki Ibulayimu tumuyita jjajjaffe ategeere era ndowooza kireme kuddamu kubeera ng'ate kimutawaanya nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu kubanga abantu ng'abo bajja ne beefuula abalina kye bamanyi naye ng'ekyamazima tebalina kye bakola kye bamanyi naye wuliriza Bayibuli egamba bw'eti kubanga mwenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo mwayambala Kristo tuli mu kitabo kye tuyita eky'Abagalatiya 3 olunyiriri lujja kubeera lwa 27 mpaka 29 tewali Muyudaaya newankubadde Omuyonaani tewali muddu newankubadde ow'eddembe tewali musajja oba mukazi kubanga mmwe mwenna muli mu Kristo Yesu muli omu mu Kristo Yesu era mmwe nga bwe muli aba Kristo kale muli zadde lya Ibulayimu era muli basika ng'okusuubiza bwe kuli olw'okukkiriza muli bazzukulu ba Ibulayimu lwakukkiriza kubanga Ibulayimu yakkiriza Katonda so Ibulayimu si taata wa kitaawo wabula omukkiririzaamu kubanga era Ibulayimu gwe twogerako kati wuliriza Katonda yayogera naye mu lubereberye bw'ati omanye abantu balina okuyiga ebintu bino bategeere Ibulayimu si jjajja wange nti yazaala maama wange era Ibulayimu si ye jjajja wange azaala taata wange naye Ibulayimu jjajja wange mu kukkiriza lubereberye 12 egamba bweti awo Mukama n'agamba Ibulayimu nti va mu nsi yannyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikuwa Ibulayimu olw'okuba kitaawe yali musamize Katonda amugamba njagala kubaako ensi gye nkuwa oyo akimanyi bulungi nnyo kakati ye kyayagala otugamba nti nno ye basobola omuziika mu ntaana ya jjajjaawe kubanga amukkiririzaamu nnyo ekyokubiri bw'aba ayagala jjajjaawe lwaki teyaddayo mu kyalo eri ewa jjajjaawe gye yateeka byakola bw'aba awulira ayagala nnyo ekika kye lwaki tagenda n'abikolera mu kika kye ewali jjajjaawe ki ekyamugjayo agende wali wennyini mu famire yennyini bw'aba ayagadde n'ebyo byakola abiteeke ku malaalo ga jjajjaawe nanti awulira amwagala nnyo just bano baleese n'ankola ya kisamize gye baagala okwagala oyingiza mu bantu naye abantu bababuuse kubanga bamaze okubategeera bategedde enkola zaabwe abuuziza nti Isita kyawandiikibwawa Bakimuleta abantu okubalima ne bajjamu baselebratinga kuzuukira kwa Yesu mu Isita mu biki kakati ekisookera ddala Easter ye bw'akivvuunula kitegeeza ki kubanga buli kintu kivvuunulwa ye alaba nti kintu kitaliiyo just nti muteekaawo abantu bakuumira kakati ekisookera ddala Easter kitegeeza Passover mu Passover yennyini Yesu mwazuukirira yali mbaga yakuyitako ey'okuteekateeka okw'Abayudaaya kakati ebyawandiikibwa bisomesa nti mu Yesu Kristo mwenna buli kintu mwe kirina okutuukirira buli kintu kyonna ky'olaba kirina kutuukirira okuyita mu Kristo Yesu olira bulungi era Yesu yennyini atuyigiriza bw'ati katugendeko mu Luka essuula ejja kuba ya 24 Luka essuula ya 24
njagala twetegereze bulungi nnyo. Bayibuli esomesa bweti. Bayibuli etugamba bweti Luka essula eya 24 etusomesa bweti. Olunyiriri katuve ku lunyiriri olwanamwenya. Yesu n'abagamba nti bino bye bigambo byange bye nababuulira nga nkyali nammwe. Nga bwe kyagwanira byonna okutuukirizibwa ebyawandiikibwa mu mateeka ga Musa ne mu bannabbi ne mu Zabbuli. N'alyoka abikkula amagezi gaabwe ne bategeera ebyawandiikibwa. Kati katuddeyo. Yesu Kristo akomererwa mu nnaku ze tuyita eza Passover. Kati mu nnaku zennyini eza Passover Yesu Kristo azuukira mu bafu. Tuli wamu? Kati olw'okuba nti eyo Passover abantu baakuŋŋaananga, kaakati Yesu Kristo ebyawandiikibwa bituukirira ku ye. Azuukirira mu Passover. Era ffe ku kye tuyita Easter oba Passover, iffe tuba tujaguza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga Kristo Yesu ebyawandiikibwa byonna okuva ku lubereberye okutuuka mu kubikkulirwa byonna bituukirira mu ye. Kati ekyo takimanyi. Ate yasoma. Bw'oba osobola omuleeta muleete tutuule ffenna. Mu Bayibuli yennyini nze mwe ŋŋenda omumwokya ebibuuzo. Nati agamba nti Bayibuli yagisanga nfu. Nze njagala omunoonye wonna wonooba ompise. Olira bulungi? Wonna wonompise nga wali kiriya tayinza kulwanirawo. Nze ndaga ebifo ebiri mu Bayibuli. Oyagala kumuzza mu Bible College? Kubanga eno Bayibuli bw'oba totudde gitegeera era tojja gitegeera. Bayibuli kyevudde esomesa mu Yokaana essula ya 14 olunyiriri lujja kubeera lwa 26 ti naye omubeezi Omwoyo Omutukuvu kitange gwalituma mu linnya lyange oyo alibayigiriza byonna era alibajjukiza byonna. Kati ate ye taliiko mwoyo agenda gitegeera atya? Nze nkuwadde chance gwe bw'oba osobola omufuna mugambe waliwo omusajja ngenda munoonya ye ayagala kumulaga bifu akwegatteko ebiri mu Bayibuli. Twabale tuli awo n'alangirira sizoni ey'okusaba n'okusiiba kwa myezi 4. Simanyi ko okulangirako okusaba n'okusiiba kwe yakugjewo ate nga tabikkiririzaamu naye yakulangiridde. Kyokka bino wammanga bibigenda okwera mu kusaba n'okusiiba kuli abaami bonna teryagenda kukkirizibwa kwambala vest kabeere bokisa wamu n'abakyala tebagenda kukkirizibwa kwambala bupale bwa munda kazibeere obuleega kazibeere peti n'ebiringa ebyo. N'abagenda okwambala empale bonna babagambye bambale empale nga nyimpi. Teri kusala birevu, teri kusenya amannyo, teri kunaaba. Akola kitabanga kibwetera akomyewo. Bino bwe yabyogedde ye yabadde ali bukunya. Yabadde ayambadde akasuuti akatengi nga yandede ntalabu. Nanti kati yandisose n'atulaga bwe kinaabeera awo wennyini. Kubanga ekisookera ddala ffe mu Bayibuli tuyinamu okusiiba kwe tuyita okwa Dulaayi. Okusiiba okwo sisobola kuwa baweereza. Okuggyako nga ye naye atuuse mu ssaala yange. Omuweereza? Ng'atandise otegeera Katonda. Okusiiba okwo okwa Dulaayi ye muntu asobola okuga nti nnyingidde okusiiba kwa nnaku 10 sirya sinywa. Kati nze okusiiba sisobola kusomesa bakkiriza. Kubanga okusiiba okwo kwetaaga ggwe ate nga weeyawudde. Tuyinayo okusiiba osobola okuga nti nsiibye okuva ku makya mpaka kawungeezi. Waliyo okusiiba okusobola okusiibibwa n'ogamba nti nze nsiibye okuva ku makya mpaka kawungeezi naye ngenda kusiiba emyezi 3. Naye nga kye tutegeeza nti bwe lutuuke kawungeezi olya.
olira bulungi ne tubaayo n'okusiiba nga kwa kanisa kanisa neerangirira nga bayibuli bwe yagamba katusooke twetegereze bulungi nnyo bayibuli esomesa wano mu kitabo kye tuyita ekya Yoweeri 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 essuula esooka Yoweeri essuula esooka olunyiri lwa 14 bayibuli egamba bweti mutukuzenga okusiiba muyitenga okuŋŋaana okutukuvu munkuŋŋaanyiza abakadde ne bonna abali mu nsi eri ennyumba ya Mukama Katonda wammwe mumukaabirire Mukama kye bayita okutukuza okusiiba mulimu n'okwenenya ebibi byo naye abantu ne bakuŋŋaana wano mu nnyumba ya Mukama ne musaba muli wamu muyisa abakulu abato abakadde bonna okwetooloola eggwanga lyonna oba mu kitundu ne bajja buli omu n'akaabirira Katonda ku nsonga ye ne wabaawo okusiiba okusiiba okugenda okubanga mweyawulidde Katonda mugenzeko oba mugenze ku lusozi oba oli mu nnyumba yo ennaku zino omanyi kati ensi egenze ekyuka eti ebifo ebimu biggwawo kati abantu bazimba amayumba gaabwe n'abeera n'ekisenge waggulu eyo ng'asabira eyo naye okusiiba okwo okulimu okweyambula okwo kyemmanyi kwa basamiza abalogo balogo be bakola ebyo bana beyambulira mu masaŋŋanzi kubanga kati kenkubuuza ekibuuzo bw'abanga kye yabadde ayogera kituufu lwaki teyajjeemu engoye awo n'atulagamu bwe kibeera anti tayimu y'okusiiba bati yadde aze kulangirira nanti olagamu bwe kinaaba nze nina abaweereza wano mbasomesa ne mbalaga engeri Katonda gy'asobola obbawa amaanyi n'ekisa okutambula naye era n'abamu ntambula nabo olira bulungi bwe mba ngenda okuweereza beeyongera okukkiriza n'okulaba nti bisoboka so no yabadde alangirira tayimu egenda tuuka naye ekikolwa ekyo olowooza gavumenti obanga yandibadde obeevaayo ekwate mukwate biki ebigenda okukolebwa gavumenti tesobola mukwata lwa nsonga ziringa 3 ensonga esooka bye yayogedde tebikosa gavumenti wabula bikosa omubiri gwa Kristo mbadde manyi abantu ye gavumenti nanti wuliriza tebikosa gavumenti ekyokubiri yaweebwa layisinsi tetumanyi oba mu eyo layisinsi bwe yalinga kubanga gavumenti owandiisa obuweereza kati ayinza okuba mu bye yawandiisa mu ebiri ng'era gavumenti yabikkiriza nti yagenda kuweereza mu style bwetyo nanti eno gavumenti ekkiririza mu nzikiriza nnyingi ye gye bayita freedom of worship teyina nzikiriza emu sinsi ya sharia kyova olaba ojja kusanga omusiraamu awasabana omulokola awasa omu osangeyo omulala ebintu bwe bityo kaakati ekintu ekirala tannaba kuteeka mu nkola era ne bw'aba akitadde mu nkola yo gavumenti eba erinda yaafa mu kifo kye nanti kaakati gavumenti eyinza okugaana okweyambulira mu buliri bwo tesobola naye kati gavumenti bw'oba oyagala ejje kaakati mu buliri omwo mukyala waafiiremu oba omwana awo kati gavumenti egenda kutuuka gavumenti tesobola kugaana kusibawo oluggi oba okululeka nga luggule olira bulungi oli waddembe okuyingira ennyumba yo ng'oluggi luggule oba luggale naye singa walabikawo ekizibu ku baana kwo ne kubaako afuna ekizibu naye asangibwa ng'afudde kaakati awo woogenda okunnyonnyolera gavumenti so omusajja onayinza obaka byayogera byonna backup ya gavumenti weeri nanti gavumenti bw'obanga owandiisa kye bayita obuweereza olambika ebigenda okukolebwa
atayinza okuba ti yabalaga practically bijja yabibawa tujja kuba mu budde bw'okweyambula nanti nze nkugambye bwe nti gavumenti kati nze omanyi lwaki tulina puroguramu eri gwombuulira ne bw'ogenda kwerosa ojja sangayo puroguramu eri ebintu byonna byenkola olaba ne bw'oba okola crusade basobola okukkiriza ogikola ekuŋŋaanya abantu ababiri oba basatu nga gavumenti tekukkiriza security tekisoboka kati kitegeeza gye bagenda okuŋŋaanira olukuŋŋaana olwo gavumenti erumanyi tesobola duyingiramu ng'erumanyi wejja oduyingiriramu nga bakuŋŋaanye nga terumanyi. So okusiba kuno tekusi kwa Bwakatonda kweyalangiridde Pastor Ssenyonjo nati okusiba kwa mirundi mingi kati okukwe oweyambula n'ojjamu n'ennika n'ojjamu n'andaweya fe okusiiba kwe tusiiba twenenya bwenenya bibi byaffe tetujjamu ngoye ebikola by'omusajja ono birina engeri ebifaanaganamu n'ebya Bugingo bayinza okuba tebafaanagana lwa nsonga ziri bbiri. Bugingo teyeegaanangako Yesu era abuulira Yesu naye yeegaana ebimu ku byawandiikibwa ayina byatakkiriza yeegaana amateeka ga Yesu ge yaleka naye amugoberera kati ebiseera ebisinga Yesu yagamba nti ayinayo endiga ezitali mu kisibo olira bulungi era nazajja ziwalula zikole ki azisembeza azireete. Waliwo omusajja omu yali agoba emizimu mu linnya lya Yesu n'amugamba togoba ki temumugaana abayigiriza baamugaana ogigoba n'abagamba temumugaana kubanga oyo tasobola kunvuma. Bugingo tavumangako ku Yesu, Ssenyonjo avuma Yesu. Olira bulungi byawula kakati Bugingo ayina obunafu. Kankuwa ekyokulabirako Bayibuli egamba nti abavumi tebaliyingira bwakabaka bwa Katonda. N'omuntu bw'agoba mukazi we n'awasa omulala aba ayenze n'abenzi tebagenda kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Kakati waliwo ennyiriri omusajja ono zaatakkiriza. Waliwo ennyiriri jesi yavaako ng'omuntu. Naye nga ziri Bayibuli ezirambikira Yesu yabisomesa. Waliwo ennyiriri ze yavaako naye ye Bugingo ne katuuti asoma Bayibuli. Agoba emizimu Bugingo asabira abalwadde. Bugingo yereka abiragidde. Nanti kakati Bugingo nze nakoma omutegeera obulungi ng'akyali ku Victory. Wenakuza tomumanyi. Era Bugingo we yabeerera ku Victory nga kizibu okuvuma basumba. Era nga Bugingo kizibu okukkiriziganya n'ekibi. Nze Bugingo gwe nalabako ku Victory ye musajja yalinnyanga akatuuti n'asinza Katonda n'akuba ettendo abantu ne babuukako emizimu najja n'asaba essaala abantu ne bavaako emizimu n'abuulira ekigambo nga tavumye n'atambula n'agenda. Kati Bugingo ow'essaawa eno atandika na kuvuma n'amaliriza n'okuvuma. Yesu amuyisayisaamu ajabula naye enjawulo eri ku Bugingo n'oli te Bugingo Bayibuli tannagita. Olira bulungi akyasobola okudda. Oyo Bugingo yatudde edda wali n'agaa nenenyeza naawe enviira genda nze kangende maaso ne Yesu. Ng'agamba ani amuviira? Oyo amuli ku lusegero oyo kati omukyala. Nanti Bayibuli egamba nti ayenda abeera omubiri gumu n'oyo ayenze. N'agamba makula okutegeeza makula. Kisobola. Tewali kintu kirema Katonda. Kakati Bugingo ebimu ku bimufuula omuntu nti yaseeseetuka mu byawandiikibwa. Kankuweeyo ekyawandiikibwa wano naawe okyetegereze.
bayibuli esomesa bweti tuli mu bakolinso ekisooka essuula ya 6 olunyiriri lwa 15 bayibuli ega nti temumanyi ng'emibiri gyammwe by'ebitundu bya Kristo kale nzirire ebitundu bya Kristo mbifuule ebitundu eby'obwenzi kitalo obanga temumanyi ng'eyeegatta n'omwenzi gwe mubiri gumu kubanga ayogera nti bombi banaabeeranga omubiri gumu olira bulungi kaakati ekyo ekyawandiikibwa Bugingo akimanyi ekyawandiikibwa ekyokubiri Bugingo kyamanyi mu bayibuli ye yennyini gyakwata ekyo akimanyi ebiriwa nanti bayibuli ayina gyakwata kasiteba bayibuli bibamu ebiri ekyawandiikibwa ekyokubiri kye kino kiri mu Makko essuula ya 10 olunyiriri olw'11 Yesu n'abagamba nti buli muntu anaagobanga mukazi we n'awasa omulala ng'ayenze okumusobya naye yennyini bw'anaanobanga ewa bba n'afumbirwanga owalala ng'ayenze olira bulungi kaakati ono akimanyi Bugingo nti buli lwogoba mukazi wo n'ogenda ku mulala oba okoze eki oba oyenze kati oddira otya omubiri gwa Kristo ogufuula ebitundu eby'obwenzi era olunyiriri luno Bugingo alumanyi nalwo luno lwakusatu alumanyi mu bayibuli eyo gyakwata akyaganye buganye kusalawo kudda luno alumanyi bulungi luno wano nze ndulaba muyiye mweruli lugamba okubikkulirwa 21 olunyiriri lwa 8 tinaye abatiitiizi n'abatakkiriza n'abagwagwa n'abassi n'abenzi n'abalogo n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti kwe kufa okwokubiri kyogaayeza ennyiriri tazimanyi kati akyayatula Yesu naye ayina ennyiriri mwe yaseeseetuka nga tazikkiriza so ng'omubiri gwa Kristo ekkanisa abalokole abasumba kati kanjogere ku baiti bannansangwa Apostle Kayiwa Apostle Mitala Bishop Kiganda Pastor Serwadda Pastor Kayanja abasajja abali mu kategori eyo kiki ekikoleddwa okusobola okutaakiriza omusajja ono nga akola bino byali mu kukola oba buli omu avuga gaali ye ekisookera ddala ekigambo kyenjagala abantu basooke bategeere bayibuli eyogera mu Timoseewo ekisooka 2 olwokusatu n'olwokuna kino kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka batuuke okutegeerera ddala amazima kaakati mu bulokozi bwe tulimu waliwo kye bayita amazima era ge tulina okubuulira abantu abasumba ekintu kye balina okumanya yadde nti waliwo abasumba endiga ezisukka mu 5,000 abamu 1,000 abalala 2,000 naye balina okusooka okukkiriza nti Yesu yasumbako endiga ezisukka mu 5,000 kubanga bayibuli ega nti Yesu yaliisa abantu 50,000 nga babaze basajja bokka nga tekuli baana kyokka ate nga mwabo be babala nga babala basajja bokka mwe mwali omwana eyawaayo ebyennyanja n'emigaati kitegeeza nti abaana baalimu era n'ennyina eyaleeta omwana oyo yalimu naye baabalako baki kitegeeza Yesu yasumba ku bantu abasukka tugambe 1,000 naye Yesu yalinga mwetoowaze mu bayigirizwa bano 10 n'omu yatuuka n'obba naaza ebigere abasumba bandizeeyo ne bamanya nti tukolera ani Kristo waliwo we kitwetaagisa olwaleero ng'ekkanisa erumbibwa TV zonna eziyitibwa eza Kristo nga n'eya Bugingo tugitaddemu kwandibaddeko okuluŋŋamya
omubiri gwa Kristo ku nsonga ezigenda mu maaso n'okulaga abatannalokoka nti ffe abalokole tuli bwe tuti. Omusumba abeera bw'ati. Olwaleero kati mu kisinde kino nga waliwo ebintu modulo eyo enjiri ey'amaanyi eba efuluma. Oyo mulabe alumbye kanisa. Ekyo Bayibuli ekyogerako wano mu Timoseewo ekisooka essula egenda kubeera yakuna. Bayibuli ekyogerako terina Bayibuli kyetayogera. Just abantu beetaaga kumanya bumanya. Bayibuli esomesa etya? Timoseewo ekisooka essula yakuna olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Naye Omwoyo ayogera mu lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma waliwo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo egikyamya n'okuyigiriza kw'abasitaani olw'obunnanfuusi bw'abalimba nga bookebwa emyoyo gyabwe nga n'ekyuma ekyokya. Mu nnaku zino wagenda kujjawo abayigirizwa nga naye bayigirizwa ba sitaani. Lwaki? Bayibuli eyongera okukiyigiriza n'egamba nga bakyamya. Ekigendererwa kyabwe kyakukyamya. Olira bulungi. Bayibuli kyeva ebasomesaako ng'ebayita bwe bati egamba bweti. Tuli mu kitabo kino eky'Abakolinso ekyokubiri, Abakolinso ekyokubiri essuula ejja kuba ya 11 katuve ku lunyiriri olw'13. Bayibuli egamba bweti. Kubanga abalinga abo be batume ab'obulimba, abakozi ab'obukuusa, abeefaananya ng'abatume ba Kristo. So si kyamagero kubanga ne sitaani yeefaananya nga balayika ow'omusana. Kaakati ojja kusangayo omusajja alinga ssennyonjo. Ekigendererwa kye si kukyusa bantu kuva mu kibi. Si bantu kwenenya badde eri omutonzi waabwe. Si bantu kutegeera Yesu Kristo. Wabula kwe kuddira bambalo eddiba ly'endiga. Olira bulungi. Beefaananye eddiba ly'endiga naye nga munda misege. Babeeka abantu be bakyamya. Naye ng'ekikolera mu bo ye sitaani mwennyini. Omulamwa gwabwe gw'okukyamya. Omulamwa guba gwa kukyamya. So kati abantu bwe bawulira abantu ng'abo okusalawo kuba eri muntu oyo ogenda omugoberere. Ekisooka mu nsi muno mwe tuli mulimu ebintu bingi. Abantu bayina ebizibu eby'enjawulo. Abantu waliwo era nabbi omuyaaye gwe nalabye naye bwe nabagidde mwetegereza ennyimba za Kristo yazikyusaamu katono. Olira bulungi. Kati bwe muyimba nti ekitiibwa kidde eri Katonda yagamba ekitiibwa kidde eri Tonda. Olwo lulimi lwa kirogo. Akati ye yazze n'enkola ina omuggo aguteeka mu bantu bw'ati naye ng'ate musamize. Olira bulungi. Kyenjagala abantu bategeere nti obulogo oba abalogo basobolera ddala okukola ebintu ebyefaanaaniriza Yesu byakola. Okugeza Musa bwe yagenda e Misiri waliyo abasamize. Musa n'asuula omuggo wansi ne gufuuka omusota. N'abasamize nabo bakola ekintu kye kimu. Ne basuula emiggo ne gifuuka ki? Emisota. Naye ekyenjawulo ekyaliwo nti omuggo gwa Musa gwamira giri. Amakulu g'ekigambo kino nti newankubadde abalogo basobola okuyimuka era ne bakola ebintu ebyefaanaaniriza n'amasabo ne bagezaako gazimba ng'ekkanisa naye Yesu Kristo agenda kubamira. Ge makulu gaakyo. So tebalina buwangaazi. Era Bayibuli esomesa bweti kati nze ke nkulage ku kye bayita omusamize. Omusamize asobola okujjira mu nkola yonna eyeefaanaganya ekkanisa entuufu byekola. Olira bulungi. Kaakati badde nkunyumiza omusamize oyo. Omusamize oyo kati abawa n'ennyaanya. Buli nnyaanya ogigula emitwalo 10. Ali wano mu Kampala. Simanyi waali naye nga tali wala. Ng'ennyaanya yaki? Yalima ennyaanya ze. Ng'oli yalima omuceere gwe. Yalima ennyaanya ze kati n'amanya bano tebategeera bulungi. Jjukira nti omuntu yenna bw'ataba mu Kristo Yesu aba tategeera bulungi.
abeerako emyoyo yamanyira ogenda mu ssabo ne bamuwa enjala z'enkoko n'azisiba wano n'alowooza ke kamukuuma ye ne yeerabira nti Katonda yagaba obulamu olira bulungi naye mbadde nkugamba nti abasamize basobolera ddala okujjira mu kyambalo ekyefaananiriza ekyabasumba katusome Bayibuli tuli mu bikolwa by'abatume essuula egenda kubeera ya 8 olunyiriri katuve ku lunyiriri olw'okutaano. Filipo n'aserengeta mu kibuga eky'e Samaliya n'abuulira Kristo. Ebibiina ne biwulira n'omwoyo gumu ebigambo Filipo byayogedde. Bwe baawulira ne baalaba ebyamagero bye yakolanga olw'omusanvu. Kubanga bangi ku bo abaaliko dayimooni ne babavangako nga bakaaba n'eddoboozi ddene ne bawonanga bangi abaali abalwadde okukozimba n'abalema. Essanyu lingi ne libeera mu kibuga omwo olw'omwenda. Naye waaliwo omuntu erinnya lye ye Simyoni eyakolanga eddogo edda mu kibuga omwo n'awuniikirizanga eggwanga ly'e Samaliya ng'agamba nti ye mukulu. Olw'ekkumi ne bamuwuliranga bonna okuva ku muto okutuuka ku mukulu nga bagamba nti omuntu ono maanyi ga Katonda agayitibwa amaanyi. Olw'ekkumi n'olumu ne bamuwuliranga kubanga ennaku nnyingi yabawuniikirizanga olw'okuloga kwe. Olw'ekkumi n'ebbiri naye bwe bakkiriza Filipo ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Yesu Kristo ne babatizibwa abasajja n'abakazi. Kati kino kye njagala nkulage. Mu Samaliya nga bw'olaba kati mu kibuga tuyinamu abalogo mu Kampala kati eri mu ssabo kubanga amasabo eri tegakyakola kati baga tukoze tutya naffe ke tukolenga bano. Era juzi nalaba nga waliwo n'omulogo ono gwe bayita Jumba naye kati yazimba essabo eddene lya bulooka alina ne service oli lwa mukaaga. Lwaki? Kubanga luli abantu babagetanga najja n'amugamba jajja n'ayogera mu maloboozi 3 n'amugamba omanyi abasamize bw'abanga ayagala kunyaga akola bw'ati ife tulabira bwereere naye ojja kujja n'ekikuba nsiko kiba kya 10 oba 12. Kaakati bw'amaliriza n'agamba ebizibu byo bajjajja babindaze bizibu nnyo naye ky'ogenda okukola ogenda kuleeta omusulo gwa ggoonya ennamuggwe y'akafuka. Kitegeeza olina ogisangawo awo mu kifo ekyo nga yakakola agenda akuwa ekintu ekitasoboka oba n'akugamba twagala amalusu ga ggoonya oba oleeta erinnyo lya ggoonya erisembayo eno oba twagala enjala z'empologoma. Kati awo n'ogaba bajjajja ng'ekyo kinyiiza obunene sijja kukisobola kaakati oba tosobole bajjajja bo bakkiriza bagenda kikkolerako naye kaakati ky'ogenda okukola ogenda kuleeta ente etambuza amagulu 2. Ente etambuza amagulu 2 ogimanyi muntu jjajja nakyo sijja kukisobola olira bulungi. Kati oba togenda kisobola ogenda leeta ente 2 ezitambuza amagulu 4 oleete miliyoni 2 oleete enkoko oleete embuzi ebyo byonna bajjajja babikolereko bo bajjajja bagenda bikola. Kati bw'oba n'akabanja akongo okatunda ng'ogenda byonna ng'oleeta ekyo nno baakikolako omuwala omu yali mu bitundu by'ejjinja. Bwe bamukola ekintu ekyo kaakati ne batunda akabanja kaabwe ne biggwa ne bagenda obulwadde ne bugaana. Naye aba yeebase mu nnyumba n'abakadde bali mu kulima ali bubi balinze lwanaafa ne wajja omubuulizi w'enjiri n'akonkona z'omubuulizi w'enjiri n'ayingira aba yakayingira n'abazadde ne bajja bamusanga ne bamuleka asabe n'asabira omulwadde n'awona awatali sente. So kaakati n'olw'ensonga eyo nti gye bali bangi nnyo naye kiki ekigoba abasamize bano
n'okulokoka ne balokoka kwe kubuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda erimu erinnya lya Yesu. Okay. Gwe buli lw'oliwulira wonna we babuulira nga Yesu ye bamwebalama bajerega mujerege eyo enjiri si ya bwakabaka bwa Katonda. Abo bayiteko buyisi. Ye abo baveeko. Kati nze nyize eyo okubiyingiramu. Kale Musumba Ssenyonjo ndowooza obitegedde naye okoze omulimu gw'amaanyi okubuzaabuza abantu awo. Kanisa bayitava mu busibe agamba nti abantu bali mu busibe bateeka mu busibe. Agitereeze agigambe jangu mu busibe. Era nti ye kati yavuddeyo kubuusa abantu. Nalabye alumba Bishop Kiganda awo nga amubuuza simanyi mukyala we yasooka aliwa sooka ombulire gyali sente z'oli ozijjawa mbuulira sente z'oli ozijjawa okola mulimu ki bikibe pasaka Serode naye bw'atyo naye ndowooza omunyonyo bano kati oyo kyalina okumanya kyekino abasumba kati nga Kiganda nze mumanyi ayina amasomero ate abagasomeramu ng'ogyeko abaana bayamba naye waliwo abasasula. Ekyokubiri kino njagala akimanye mu kkanisa waliwo kye bayita ekimu eky'ekkumi. Bayibuli ekisomesa nga kiri kiriya muleete ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo mu nnyumba yange mubeeremu emmere. Ekyo tugenda kudda nakyo tukisomesako waliwo enzikiriza eri eyo ng'ewange eyo balina n'erinnya babayita nseekaddiye be beeyita enseekaddiye oba aliyo bawuliddeko naye tebawa kimu kya kkumi tebawa nabo ssente anti si balokole bagamba balokole bali eyo mu Kafunda eyo Bukeerere nanti kati wuliriza kale tebawa kimu kya kkumi awo baagulawo batya ate kyesitategeera bazimba batya ate bakola n'emirimu egireeta ssente kakati obuzibu buli wano tosobola gaana kuwa kimu kya kkumi okujjako ng'ogamba nti mugenda kubba bantu mu bafere bufezi olira bulungi kyeka babuulira njiri oli n'agamba awo mbawaddewo kati kenkubuulire kino buli muntu yenna ajja mu kkanisa ajja talina abasinga obungi era ne basaba Katonda n'abawa emirimu. Ekyokubiri ekimu eky'ekkumi tekiweebwa ku muntu atayina. Ekimu eky'ekkumi kikuweebwa kubanga Mukama akugabiridde. Olira bulungi. Era Bayibuli etusomesa bulungi nnyo wano mu kitabo kino eky'amateeka jagala abantu bakyetegereze bulungi. Yadde nakyo tujja kisomesaako naye njagala abantu bakole batya bakimanye eky'amateeka kantuukewo mangu nnyo. Essuula ejja kuba ya 17 essuula ya 16 olunyiriri lwa 17 eky'amateeka Bayibuli egamba bweti era buli muntu anaawanga nga bw'anaayinzanga ng'omukisa bwe gunaabanga ogwa Mukama Katonda wo gwakuwadde. Omuntu awaayo kati kankuwa ekyokulabirako omuntu ajja nakubira essimu naga nti konteyina yange bagikutte tayina solution. Nze waliwo omukyalo omu yankubirako nga konteyina ye bagikutte naye nga bamuwadde obudde butono ng'ayina kusasula akawumbi kamu n'ekitundu yankubira ku makya naye nga okutuuka ssaawa 7 alina okuba ng'asasudde ssente ezo ng'asobeddwa. Bwankubira naŋŋamba nsabira ne musabira essaala. Olira bulungi bwe musabira essaala tetusaba naye wano. Yaddamu okunkubira nga Mukama amukoledde ekintu akifunye asasudde konteyina yeekoze eki. Kati waddembe gyakuŋŋaanira okutoolako ekimu eky'ekkumi ku magoba si ku konteyina naye ku magoba g'atunze mu kintu kino atunze naye ku magoba kwatoola ekimu eky'ekkumi n'awaayo eyo muli omusumba we. Waddembe oga nti musumba yansabidde naye ke muweeyo omutwalo
obake muweeyo 2 ate n'abasumba nabo balina obulamu bantu bakola emirimu egireeta ssente kati gwe kenkubuuza ekibuuzo ssente zetusasula ku ssomero abaana baffe basome zikola mulimu ki muzijjawa kati nze ndeesa omwana ku ssomero naye okusoma nsasuddeyo ssente zikola mulimu ki zitambuza ssomero zisasula abasomesa ne ziriisaako n'abaana era balyako emmere olira bulungi n'okusasula ebigenda mu maaso kaakati ekitawaanya abantu abamu nti omusumba kaakati gw'olaba mukyamu nnyo ng'afunye ekyokulya naye nga bw'oba olwadde ekirwadde ekikutwalira ssente obutitimbe yakisabidde kubwereere kaakati mukama akugabiridde kati owulira nga waliwo ekikuluma ennyaawo tuyagala muwa olira bulungi naye enjawulo eri wano nti buli kijja eri omusumba kikozesebwa mu ngeri entuufu kati gwe bw'otuuse wano totuukidde mu kifo waliwo gw'olabye agobawo kubanga ekifo kyagulibwa ssente zaava mu bantu kale musumba siibula abantu baffe njagala kusiibula abantu nga mbagamba nti mu nnaku zino ez'oluvannyuma bayibuli etusomesa bulungi mu kitabo kino kyetuyita ekya Timoseewo etusomesa bulungi nnyo kandi ate olunyiriri olwo abantu mu lulabe ate mu lugoberere olira bulungi bayibuli esomesa mu Timoseewo ekisooka essula ya 5 olunyiriri lwa 15 kubanga waliwo kaakano abakyuka okugoberera Setaani. Nze njagala bagamba nti obulamu bw'ensi eno buli omu abuvaamu lulwe era gwe omwoyo gwo bwe guva mu ggwe guyinayo olunaku lwe gugenda okubuuzibwa byowakolanga mu mubiri. Sitaani takulimbalimba nti Katonda taliiyo era Sitaani takulimbalimbanga nti omulokozi taliiyo. Twalokoka okwenenya ebibi byaffe tusobole okusonyiyibwa, eyo y'enkola ya Katonda. Buli muntu yenna weekwate ku Yesu weenenye ebibi byo. Tambula ne Yesu, banaaboogera va mu busibe ajja kufa. Bw'anaamala okufa omwoyo gwe gujja kuvunaanibwa. Olira bulungi? Kaakati njagala okubawa amagezi mwenyweze mu Yesu. Bw'oba owulira toyagala kuwaayo gwe gw'omanyi, naye gwe bw'omala okuzuula nti by'olina bivudde eri Katonda ojja kuwaayo. Onowaayo ng'oyagala. Kale mwebale kutugoberera, tubasabe musubscribinge, mulayikinge, nammwe musekeko komenti zammwe mubeeko bye mubuuza, tujja kubanga tubyanukula mu podcast eneebezeeko, naye nga tubeebaza nnyo, mwebale nnyo okubeera nga mutambula naffe ebbanga lyonna. Kale tetugenda kusukawo wano olwaleero, mukkirize ate tuwunzikira. Tubadde wano ku Jesus is the Bread of Life, church esangibwa Ndejje Mirimu Cell. Kale oyinza okuba nga oli wa mu bitundu bya Ndejje eno onoonya ekkanisa ey'ekigambo ekya Katonda. Bamanya banjulire bannaffe aba Dream Restaurant, bano nno be bateekamu essente era nga basangibwa mu bitundu eby'Ewandegeya. Gwe wenna alina enjala gweruma, Anjala ekusanze mu kibuga Kampala, okolera mu kibuga Kampala, oli mu bitundu by'Ewandegeya awo, oli mu bitundu by'e Makerere, oli mu bitundu by'e Kamwokya, oli mu bitundu by'e Ntinda, areas zonna eziriraanye, oliwe Mmengo, oliwe Kasubi, oliwe Kawaala, tofa njala. Njagala nkutegeeza oba oli eno mu City Center mu kibuga wakati, vaawo ofuna kaboda dduka wali ku Dream Restaurant, ogende maaso n'okubanga ofuna ekyemisana, osobola okuba nga ate era olya. Dream Restaurant bakola okuva ku makya mpaka kawungeezi, ate nga omutindo kyekintu kibasinga okuteekako nnyo essira, kyekintu kibasinga okuteekako ennyo amagezi gaabwe gonna wekituuka ku nsonga, ate era nga zakuwa bantu mmere ennungi. Balina emmere yaffe ya boiro, balina oluwombo, olw'enkoko, olw'ennyama, olw'obutiko, olw'ebinyeebwa, olw'ekiyanja mu bya n'empombo zonna, ate ng'omutindo kikulu, ate nga bagaba emmere ddala gy'olya naawe n'okkuta. Balina n'akabisi kali akaffe ke bayita akabisi k'endagala, akabisi kaffe ke twanywanga edda, akabisi akaganda, ojja kubanga okasangawo weekali akabisi kaffe akaganda. So era musobola okugendawo ne muba nga te mufuna ku kabisi ako
wekali omubisi guli gwennyini ogafa ogw'amatooke kyekinjagaza ku Dream Restaurant. Ate n'obanga oyina n'omukolo bafumba ne ku mikolo bakola outside catering, oyina embaga, oyina okwanjira, oyina okuhinjira, oyina okukyala, oyina graduation, oyina meeting, oyina biki, ojja kubanga okubirana mu biro ku namba y'essimu gye mulaba wansi awo mwogerezeganye, ajja kubanga atakwasaganya bulungi nnyo ku nsonga ate era eza mmere n'emikolo ajja kubanga akubulira kikyajja okukolera mukolo gwo. Bw'obeera nga oyagala oyina abantu 5 3 4 si bangi nnyo, oyagala bafumbira kyamisana bakukyalidde, mulina meeting ya family, mulina meeting y'oku mulimu, mwagala breakfast, mwagala chai, mwagala chancha, era mukubireko ajja kubanga akuteekerateekera. Balina delivery, abavubuka aba pikipiki we bali n'abimotoka we bali bajja kubanga bakutwalira ebintu bwe banga bajja kuleetera ebintu byo osobola kubanga ate olya okute mu bulungi nnyo nnyini ddala. Biva Organic bano basawo nga bajjanjabi era nga bakozesa obutonde, bakozesa natural products, bakozesa ebintu bino ebyaffe byetulaba ebya bulijjo, muyite green oyo gwolaba, bwolaba ennanda gwe tomanyi kyekola, bwolaba emitititi tomanyi kye, olaba omuddo ogwolowooza olima muddo kumba olima ddagala. Naye bannaffe aba Biva Organic nga bakulembeddwa mu Dr. Richard Ssenjobe kye bakola kwegenda maaso n'okuba nga bagenda ne basoma emidde egyo girimu ddagala ki, era Dr. Ssenjobe asobola nti osawanyizibwa kino kozesa oluyange lwa kasooli, otawanyizibwa kino kozesa ensaano y'ensigo y'ovakkedo, otawanyizibwa kino ate gwe ngobadde ovakkedo kasooli ako ovakkedo nga ekisigo osuula naye nga ate osuula ddagala. So bannaffe abo bakugunye mu kujjanjaba endwadde ezisumbuwa bannayuganda. Abakyala musomboyebwa nnyo n'ezo ensonga z'okulumizibwa nga mugeze mu nsonga zammwe, temufuna mbuto zivaamu, omonizo zaagaana okubalansinga weweza ekyanga n'ebintu ebiringa ebyo. Kakati buno obugenzi wa Biva bajja kubanga bakuwa eddagala egy'okuzibukula enseke, okuzibukula omubiri gwo gwonna oddemu obeere nga bwe wali aku original. Abaami mulina prostate abasumbuwa nnyo ddala bakudde mu myaka, abaami abavuga emmotoka engenda empaavu nova kuno paka Malaba ogenda okudda nga tokyasobola kubaako kyokola, ensonga z'ewaka ne zikulemerera, omukyala nandiko gamba oli namba lujega. Kakati njala nkutegeeza ebyo nalina bigenda kufuuka lufumo bwonna ogenda kuba naffe aba Biva Organic, ogenda kuddamu osaze kimu obeerenga mmotoka mpya. Gendayo osobola okuba nga ate ofuna obujjanjabi, ebintu osobola kuba nga bikutambulira bulungi nnyo. Nammwe abalina omugejjo ng'oyagala kugusala, Dr. Ssenjobe alina akantu ke yakutawulidde kojja okukozesa, osobola okuba nga ate okendeera ku mubiri. Ate nammwe abalina abaana ng'olowooza omwana tategeera, oluusi obwongo babwesana ka brain booster, gendayo ajja kuba nga akuyamba otuuka Emmengo akukotya Emmengo ku kikubo ekyambuka ovudde ku Ngalabi. Kati ndagira mu abatamanyi otuuka ova ku Ngalabi yambukamu katono ojja kubanga otuuka ku kotya Emmengo eri ku mukono gweno. Kati ku mukono gweno we wali bayita bannaffe aba Biva Organic. Waliwo ekikubo kiri awo balita Ham Mukasa Road, wati wano we wali office za Uganda Telecom. Kati kyokwata maaso awo ojja kusanga bus park ya Bebeto, bus ziyawo mpya, then ekizimbe ekiddako kye bayita Biva Organic. Ojja bo kiraba naawe kya kala za kiragala, kiriko endabirwamu za kiragala, ate nga service oziraba mangu n'omanye wano we wentuuse. Oba ovudde eri Mengo Masaka Road era bw'otuuka katale k'Emmengo osobola okuvaamu oba oli ku boda oba oli mu taxi, era kwata ekitukubo ekiri awo oleka ekidde eri ku Mutesa University oba ku Buganda Royal sigala ng'okoona maaso awo katono, era Biva ekizimbe ojja bo kiraba. Bw'oba oli ku Masengere oba kale gwetambula ng'otudde ku Masengere, bw'otuuka ku Masengere eno ye geeti y'Amasengere otunula emmanga ogenda kulaba Biva. Kati gwe olaba Biva weetooloole bw'otyo otuuke ku geeti era oyingira ofuna obujjanjabi. N'ebitundu by'eggwanga olala gye bali babunyiza obujjanjabi mutundu, era Dr. tukwebaza webale nnyo, webale ddala okubunyisa obujjanjabi mu bitundu by'eggwanga yonna. Abantu abamu tebalina busobozi bujja Kampala, naye ab'e Kayunga abakolerako eyo, ab'e Masaka nammwe service zatuuse, ab'e Mbarara kye kimu. Ngambye ali mukola nteekateeka yakulaba nti ne Mityana kiba bwe kityo, naye nga zino areas endala zonna obujjanjabi gye buli era abantu babadde nga babufuna ate ku bbeeyi ey'enseko buseko. Mugende eyo bannanga abakyala naddala mmwe mulina ensonga nnyingi nnyo munda omwo, mugende eyo osobola okuba nga mufuna obujjanjabi, emibiri yammwe giddemu gifune amaanyi.
oyina omukolo oyagala kwanjula onoonya MC omulungi onoonya omwogezi omulungi onoonya videography omulungi njala nkutegeeze nti bannaffe abakimbowa ffe bennyini ffe tujja okukolera omukolo gwo era abatukolesezaako betukoleddeko batulabye enkola yaffe bw'obanga oyagala omwogezi agenda okugyayo ekifaananyi ky'omukolo gwo ekirungi omwogezi agenda okuwa vibe abantu bo omwogezi agenda okusanyusa omwogezi agenda okulekanga omukolo buli omu ng'agwogerako nkubira ku 07482773 oba eyo eri wansi awo yankutegeeza bw'onooba onkubidde nja kukolera omukolo gwo bulungi nnyo nja kuyamba okuva ku kumanya eby'emmengo okutuuka oba oyagala kutandika ku kukyala tujja kuwandika ebbaluwa egenda ewa ssenga egenda ewa taata genda emmengo tugule ebintu ebyo eby'emmengo certificate ebifaananyi n'ebiringa ebyo wonna process eno nja bangi kutambuzamu era nga nkujja mpaka ku lunaku lw'omukolo nagwo tujja kuba nga tugukola bulungi ate ffe tukwata obudde teri muntu gwe nali nkoleddeko omukolo n'angamba nti Kimbowa watuukaleetebwa aba gyali teekawo comment ogambe nti Kimbowa ku mukolo gwange ogw'egindi watuukaleete teri tukwata obudde ku kigambo ky'obudde awo twasomawo ate ne ku kigambo ky'okuwa abantu baffe respect ekyo nakyo tukikolera ddala bulungi nnyo kale bannaffe tubasabye mutweyambise mujje tukolagana